Wandi tekebwa bulungi nnyo. Ekirala omulungu Kato Lubwama alina project gy'abadde akolako The Dinosaurs omuzannyo baguyita Sizi Fire nga tambula okulegwa era tubadde tugyewuwo Katonda tutukiriza kujja noza appointment wandi maze dojimuwa nga tugambye tugenda kuba nga tujja n'omuzannyo guno Dinosaurs. Tubadde tusaba mutuyambe nga parliament kye tugenda okubeerawo twagala kugidedicatingira ye era twagala tugenda kubeera mu kifo kirungi twagala tubeerewo igenda kubeerawo ngenda kusoma omwezi 29 omwezi gwa July mwaka 2023 tetugenda gisazaamu fu Kato Lubwama tugamba family Kato Lubwama is the director of this project era kyonna ekinavaayo omwana tubadde tutambula naye Conrad tanayogerako nange Musanga breaking down n'akaaba kubanga tubadde twogera ebigambo bingi nnyo for the Dinosaurs ne Sizi Fire egenda kutambula eggwanga lyonna ne East Africa n'ensi yonna tubadde tusaba mutwagire era ne family tulinayo nnyo nga bwe kitegeera abe guma. Nsaba kuyita Honorable Muhammed Nsereko ajje yagenda tuukira speaker agree kubeko mu ngalo kulona tumukubayizinze nnyo ate n'okuyigga ayizze. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجي البصر هل ترى من فتور atenderezebwe Allah w'ekisa ekingi nga mbavunulira ye ali ku nnamulonda alamula alladhi halaka almauta walhayat eyakola okufa n'obulamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nga yengeri yokka gy'agenda okuyitamu okutugezesa okulaba baani abakoze emirimu emirungi era nga ye musonyi ye musaasizi. Nziramu ekigambo ekyo tagambyeko nti gwe musonyi gwe omuntu gwe musaasizi akizizaayo n'aga nti ye kennyini wahuwa al-Ghafuru Rahim ye musonyi ate ye musaasizi. Kakati gwe ali ku nsi kuno ng'oyagala okyetuuma omala budde. N'aga nti alladhi halaka 7 samawati tibaka nze yatonda amagulu ago ge mugenda mwewuubiramu nga gali 7 nova kulino nodda kulino nova kulino nodda kulino. Kato muzzukulu wa Mujungute abadde batakimanyi era Omujungute nga be bamu ku balwanirira eddiini y'Obusiraamu ya Bakalisebwa Bwalunnyo abadde akyogera lwatu. Namubuuzaako lumu nti bw'omala okuŋŋamba ekyo b'Obusiraamu obukoledde ki? Kato n'agamba nalina tanka yange ey'amazzi n'enjiwa omuzikiti. Kaakati mmwe kye temukyamanja buli bwe mufuna wuzu nga nze nfuna empeera. Naganze sina tanka waka naye nagiwa omuzikiti. Amazzi bwe twagezaako gakuba galema okwambuka waggulu. Ne nga tanka eno ngikozesa ki kanjiwe basahaba munafunira okwo wuzu. Mungu bw'anaaba asiimye alimpa empeera. Allah yagambye nti faman ya'mal mithqala dharrati khairan yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yara. Nti ne bakanaaba kalungi katono katya nga kenkananga akaviiri ojja kusasulwa empeera yaako. Wabula n'ekibi ekitono ennyo nakyo ojja kubuuzibwa. Kyekyo lwaki ffenna buli ddiini weewunzika eyogera ku minzaani nti bwe tunaatuuka waliyo ki
gwani okupasinga judgment ku muganda wange. Toyina buyinza ku nsi. Era nalinga nnyo naye nga apozinga ekibuuzo kino kuba nayagala nnyo musike. Nagenda ne Kato ne Honorable Sisono Namuju ne Honorable Kalwanga ne mbatwala e Roma. Bangi kubali wano abakoze statement Kato nga talinnyanga na ku basirika awulira bulije Roma. Nkubuulira kino mazima. Nze namutwala ne mutuusaawo. Mwandibuuzizza nze Kato bwe yatuuka awo yakola ki? Yafukamira n'agwa n'agamba ndi omwana wa Ssaabakristo n'asaba. Mubuuze ku bantu ababaddeko naye. Naye mmwe nga mulina ekifo ekitukuvu ekisinga Roma. Eggulo waliwo yayimbye omukulu eyabadde yayimba nti twebaze amanzi ne munne mapeera abaakola omulimu. Naye nawuliddemu ekigambo yaga 17 February omwezi 1879 njagala okomaawo. Baagoba ekigungu. Kakati njagala ombuulire jjajjaawo amanzi ne mapeera we baali tebannajja eyali tannawulira Allah agenda mulamula atya? Kuba bano be mwebaza weebaza omuzungu mapeera n'amanzi abajja n'ekigambo. Kakati jjajjaawo ataakiwulira. Sunai bin Amiri bwe yali tannaleeta Kurani ffe kugimanya. Kubanga kambawo ekyokulabirako. Kurani yakatuuka e Cuba, eggwanga lye bayita Cuba. Era bakakati wakafunika y'Abasiraamu 68. Kakati Mungu agenda kulamula atya ab'e Cuba ababadde batannawulira ki? Yagamba nti yeri sura gye nsome aga nze musonyi nze musaasizi si ggwe. Kuba eri atamanyi. Lwoloyo yakutambuza kigambo oli amanye. Gwe bw'oba olina ekitangaala mulise ewali enzikiza. Naye toyinza ate nnyina ekitangaala ate nkyekubamu. Mulise ewali ki? Okulyowa omwoyo, Right Honorable Speaker. Oli owa atamanyi. Mubabuulire bajje gye muli. You can't say mubagobe. Nenzirayo ku kiri nti Katonda againe bwe kaba katono katya. Ddala Kato teriyo katono ke yali akozeeko ng'akabakolera. Bingi nnyo. So, ebintu byonna nze byempulidde siriiwo sebo Right Honorable Speaker kukakanya oba kulumba. Naye njogera ku omuntu binafsi teri atasobya taliiyo. Ffenna tutambulira mu kusobya. Mungu atugambye n'okusula obusuzi ng'onyiigidde muno. Naawe oba osobozza ne bukeera nga tonnamusonyiwa. Kubanga naye buli bwokeroga ayi Mukama Katonda ansonyiwa nga gagwa tannasonyiwa oli. Gwe lwaki olowooza nti gwe olina okusonyiyibwa? So, humanity without forgiveness is a true trait of hypocrisy. Munanfuusi. Several Right Honorable Speaker, nali ntambula nnyo ne Kato, nayitako naye e Kasubi ku Masiro. Mukama wange buli wabaayo emikolo mu Masiro buli ddiini egenda n'esabirayo. Naye Masiro waliyo ki? We must not be hypocrites. Mu mbiri zaffe waliyo ki? Naye buli bwe bayita ne baga nti tuteeka okusabira ekitangaala n'ekigambo ne bakyogera ekitangaala kya wangaala ayisa abasajja. Ekitangaala kyani? Kya Katonda kuki? Naye ng'ani Mukama w'obuwangwa bwonna wano mu Buganda?
temuli Musabira ye. Waliyo wano essinzizo eritategeka kusabira Ssaabasajja. Stop that hypocrisy obubunanfuusi. President w'eggwanga Uganda yagenda n'atuuza bannansi era yayogera nti waliwo olumu olutalo lwali lulemye ne bamugamba ate nga bamugamba bamukyaki ne bamugamba genda obuuke. Yakyogera bino ebigambo si byange ne mu kitabo kimu ekiri. N'abalala abasiraamu nabo ne bamugamba genda obeeko omukolo gw'okola olutalo lukole ki. N'abagamba mmwe mubigambye kambuuke. N'abuuka oba bamubuusa ki oba njiibwa oba ki. Ye kennyini yabyogera nkootinga muntu. Buli bwakola emikolo ono yayita bamaama fiina n'abatuuza. Ate nabo bwe baba batuuza owaabwe era naye gwe bayita naye n'abakola ki. N'emmotoka n'azibawa. Ezo so nga tebazigaana. If we want to love humanity, Katonda yatonze omuntu. Ffe tetulinaako buvunaanyizibwa ku muntu. Nze ndi musajja musiraamu. Naye mbawa ekyafaayo ekiriwo. Nabbi Muhammed sallallahu alaihi wasallam yakoola bonna abaali bamwetondedde right honorable speaker. Naye yazaalibwa kitaawe n'afa. Nnyina n'afa. Jjajjaawe n'afa Abdul Mutwalib. Naddira taatawe omuto Abu Talib ibn Abdul Mutwalib. Abu Talib ibn Abdul Mutwalib n'agamba mutabani we nti nkwagala nnyo era waatuukako lumu ng'abasajja abaali abakambwe e Makka bamugamba nti Abu Talib mutabani w'oyo afuma ebintu byaffe kyava abagamba nti sitanni kaŋŋendeyo mubuulirire. Abu Talib asinkana mutabani we Muhammed sallallahu alaihi wasallam amugamba mwana wange ntende waliddwa kuba nze mukulu w'ekika ate kiri ky'ovuma. Abasajja baŋŋambye bagenda kumalawo. Muhammed kyava amutunuulira n'amugamba nti ya Abu Talib. Muhammed n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib n'anyenya omutwe naye n'akaaba n'agwa mu kyenyi kya mutabani we n'amugamba siyinza kuvaamu batutwale ffenna. Abu Talib Nabbi Muhammad yasaba nnyo Abu Talib ayingire obusiraamu. Abu Talib teyabuyingira. Naye Abu Talib yalwana na buli kyayina ng'alwanirira mutabani we Muhammad. Kakati Kato kubanga teyayingidde eddiini yange tekiŋŋaana kuyimirira naye paka lwana gwerayo gwe gw'omukwano. We don't all have to be the same to know that diversity is our unity. Nti olaba ne Nabbi yabuulirira n'akoola obusiraamu ne butuuka ne mu Afrika. Ffe be bagamba nti bw'ogenda e Makka batusibako akantu akagamba nti Jumuhuriyatul Afrikiya Gairul Arabiya nti abaddugavu sigisigi nga ffe ne bututuukako. Naye ng'ate ono gwe yali agamba Abu Talib buli yamugamba nti gw'onaakyuka nga gwe buulira bali nze ndiwo okukuuma. So nakoola ng'abantu abaninaanye ne bakyuka nange kennyini ne basiramuka. Naye nga buli Kato bwe mutegeeza nga muganda wange nti ebyo byagala ng'era ne salaamu agitoola kuba gye yansiibuuza. Naye n'agamba ndi muzzukulu wa Mujungute. Naye nsabira nnyo Allah ajja kunkolako. Naye bwe kinaagaana ku nze waakiri ku baana bange ku mwoyo gw'onoofunirako abakyukirako. Nga lwaki nva mu baana ba Kato tumanya Allah anaayisizaako inshallah. Sebo Sheikh Gugwa tukwaniriza. Sebo tuulaawo. Oye Kato asombye deputy speaker. Namba 5 mu hairake ya Uganda yonna atudde wano awuliriza nsonga za Kato. Naye ate nga tamusombye nti just mubaka wa parliament. No, mukwano. Kubanga kebe front yonna ya olutalo tebakkirizaayo mulwadde, mukadde na mwana. Kakati bwe bamala otunyiganyiga Katajja nga zaake bamukubye Kato ye yasookawo e Lubaga. Bino Mpawo ino.
era nakubira muganda waffe n'agamba maama eno nzitira omwana Kato omwana omutti. Era njagala okubategeeza nti Kato is a man of substance. Kumwe abadde batamumanyi. Abamu kumwe mwalabye interview ye Kato we yabadde ayogerera sebo mukama wange yagambye engeri ziri 3 abantu mwe bagaggawalira. Simanyi oba mwakalabyeko. Pastor Bujingo Kato yagambye esooka eba production ng'olina industry. President sijja ayogerako ennyo. N'agamba ey'okubiri service delivery. Either oli muyimbi, oba olina restaurant, oba olina ky'oweereza. N'agamba waliwo ey'okusatu naye no tebagiwandiikako. Koli n'amubuuza nti ki bwe bubbi. Abatamalayo story eyo yamubuuza butya. N'agamba abazungu bajja ne babba Africa ne beegaggawaza. Kaakati bwe bamala okubba gwe ng'ogenda ew'omubbi ng'ofukamira ng'osaba buyambi. Kyayogerako is something that has been written down. That exploitation of others is equivalent to theft. Kato yansomera. Ne imanyi Kato teyasoma nnyo naye twali tugenda mu America n'aŋŋamba gwomanyi slave trade yatandika ddi. N'aŋŋamba nti gwomanyi ebibuga bino abasajja byonna baabizimbira ku bajjajjaffe ku bwereere. Olaba kati n'omuntu asembayo gw'oyagala nsiimuliraako awagampa. Naye ne baleeta abantu miliyoni 10 ne tabasasula ne babakuba embooko ne balyanga kimu ne babajjako amanya gaabwe ne babajjako enzikiriza yaabwe ne